waliwo kibayita ekyokuddamu singa bino byonna byenjogeddeko binaaba biganye. Nze Stephen Kaweesa, nze chairman ow'Ekatooke, abantu baffe bali bubi, abantu baffe betaaga buyambi. Nsaba buli gwe njogeddeko wano, njogedde ku b'amakanisa, njogedde ku b'emizikiti, njogedde ku ba investor, njogedde ku banka okuyimiriza loans, njogedde ku ba health. Mulekerawo okusabasaba ssente mbu ssente tezimala mujjanjabira abantu ku bwereere. NSSF abantu bawe ssente zaabwe, bakalicho leaders, kingdoms ez'enjawulo. Abantu babadde nga bajja babawa, mubadde nga mujja mufuna, mutandike okuyamba masaza, saza ku saza, abantu mubawe, abantu bafune kyebalya. Abantu batandise embeera, bantu bafa, bantu babeera waka, musirise bagenda kubeera batye waka nga tebalina kyakulya. Abakebera abantu b'olunaku nti mulamu. Ekirala mujje mu by'okusaba abantu ssente okubakebera n'okubajjanjaba. Ekyo kibeere kya bwereere. Omuntu mumukutte mumutwala nti ate naku 16 leeta ssente bwe ziti abagenda zijjawa. Ne muta mu nnaku lumu tugenda kuyambibwa tutya? Eyo ensonga ebeere nga ya bwereere. Mbagamba ebigambo bino nti singa kino kigaana olwo nno bantuukiridde nze kennyini chairman Stephen Kaweesa okuyamba abantu mbawe emmere. Bagenda bawa ntya buli muntu yenna alyeyo ng'ompulira ng'olina emmere ogina mu dduuka, bagenda kuwa ssente ompe emmere eyo ngikuŋŋaanye mbiteba chairman mbawe basobole okufuna emmere bawe abantu baabwe. Era ng'awo mba nkuba omulanga abo abali mu bizinesi y'emmere nga bo basapulayinga mmere, munnamutike emmere mugireete nze ngabire abantu, kuba kati gavumenti eraba ekintu kino naye basirise tebanyega. Abantu babagamba mubeere ewaka tebagera ku nsonga ey'okubawa emmere. So mu mbeera eno nga chairman ku lw'obulungi bw'ensi yange sisobola bantu bange kubeera nga babeerawo nga basuula njala. Ekyo kye kisoboka okufa n'obutanyagwa, kuba kati mangenda kulembera kimaaso nga bantu bange bafudde. Mu mbeera eno guno gwe mulanga, kino ekinaaba kiganye ngenda nze kennyini kugaba emmere Uganda yonna. Buli muntu anaaba alina emmere nja kusaba okuba enamba yange y'essimu. Mwine emmere mu zi wholesale, mwine emmere mu maduuka, mwine emmere mu zi store, companies ezikola emmere zi grain millers. Mwina enamba nja basaba mumpe emmere, nja basasula ssente, nze kennyini ngabire abantu bange, ngabire ensi yange nyaffe Uganda, nga Katonda ye mubeezi wange. Kino enamba yange, eno enamba yange. Buli awulira nti oyina emmere ogirina eyina weeri. Enamba yange eri 0-705-388-011. Njiddamu 0-705-388-011. Mbeere nga nsobola okuyamba abantu bonna bali mu ggwanga lyaffe Uganda mu mbeera eno eriwo ekyasingidde ddala okubeera embe. Stephen Kaweesa ge mannya gange chairman ow'Ekatooke, ku lwa Katonda n'ensi yange mbaagala nnyo.